Popin Media. This was the original fence. This is the original fence. Surely. They're just being what they want to be and making it. Here. These people are just making stories. But stories in an era. So I never know. We have it. I say Uganda. Swatch my tulabye ekyapa ekya ekereziya nga bwe kyali mu 1926 nga kuliko bu eka ziri ebbiri era muzirabe nga mbalaga ne basaveya experts betubadde nazo kakati ne tulaba n'ekyapa ekirala ekya hospital nga kyayiika 33 nga kino ekya ekereziya kiri wakati kakati buli ddwaliro lino gaali amalwaliro 22 byonna nga gali asitatisiri kati ekiyaleese obutategeragana nti kakati bano abali mu district bagamba nti ate twagala mitawaana katubajjeko yiika zino ebbiri tuzibaddize tuzibasalewo ne bagizijja eri ne bazisa ku koona eno bazigabire kereziya ono president vice ekyo kyabadde assistant kyabagambye eyo yali nsobi tebaalina authority local standard ku negotiatingira gavumenti nakugijjayo mulabye pulaani za hospital zino za muyiika 33 kati gwani ajjako yiika ebbiri ozigabe ekitegeeza nti ziri pulaani tezijja kukolebwa ate pulaani ezo bwe ziba nga zezimu zezijja okukola ekibuga kubanga bo bajja kuba nga zijjamu masatu eri egindi eggombe nga zijjamu eri ekiryando nga zijjamu ffe wano Kayunga tufiirwe naye kati nga bwe tukirongoosezza tukikiriziganyiza bulungi naye tugambye bwe kiba nga mu 1965 Catholic Church teyasasula ezo yiika ebbiri kubanga zaali zigwa mu yiika 33 tukirabye bwe ziba naye tugambe nti tusuubira tukakasa ti kereziya yasasulwa kubanga mu myaka egyo egy'enkaaga tewaali bino bya buyaayo buze ennaku zino sene zigwereyo mu bbanga zaali nga ziteekubanga ate kereziya yali nnene nnyo diocese yali nnene Lubaga yetwala wano wonna nekyo tusuubira nti 65 sente zasasula naye bwe banga rekodi teziraga nti zasasula ate ne church terina rekodi zage tujja kusaba wabeewo oba compensation gye tuta compassionate y'okusaasira tikale kereziya keefunewo sente egende egula awalala ekolewo compensation nene compensation kino kyo kigende maaso era baddemu bakole emirimu UPDF brigade gye bakola nayo contract okukikola bakikole ne RDC abawe security emala bagende maaso bakulebeddwayo nze bwendowooza ekintu kino engeri gye batulaze ebipapula nga turi mu administrative meeting mu office ya RDC batulaze nti ekyapa kya Catholic kiri mu makati 2 acres ziri mu makati ga 33 acres ekitegeeza nti bwe banegotiatinga Catholic Church
ne district leadership ey'ebyo ebiseera ne babateeka wano awasembayo kitegeeza nti ekyo kyava mu kuteesa kwa district ey'ebiseera ebyo ba leaders ab'ebiseera ebyo kati aba district leaders ab'ebiseera ebyo tebasobola ku negotiatingira government on behalf of government eyo yali ensobi kati ensobi tesobola ate kugibwawo ensobi endala ensobi bagijjawo n'ekituufu kati ekyo kiraga nti waaliwo ensobi bali bakola ensobi so ekyo tekisobola kujjawo ekituufu ekituufu kiri nti lino ettaka lyonna lya government lya hospital ya government ate bw'olaba 33 acres bwe bazijjawo 2 acres zijja kusigala nga ziri 31 kati awo kiba kitegeeza nti ettaka lino lya government nga bwe batugambye amalwaliro amalala gali 33 tosobola ate lino kuliwa 31 oba okoze ensobi so abaadiri ze baatulekerawo wano era bo bennyini ab'eddwaliro be fensi eyo yaabwe sife twasi ezo ekazi ebbiri ze baalekawo zigatte byonna fensi yaabwe etambulira ngera bwegita bo bennyini nnyini be akebbali ke baalekayo kali bweru wa fensi yaabwe eri gye bali baada ate baagala kusimba wali bali basima wali eri ennyumba gy'olaba yafaati naye ate nga tutaddewo enkola process ejja okuba nti kereziya ezigenda kusimba awalala ne gavumenti egende n'ekitundu kikola ekyo kyaffe era ogenda twetaaga enkya tolaga nnyo nze Suubi Simon Mpoya chairperson board omirimu gyaffe egibadde girina okukolebwa ku ttaka lino twongere tugende mu maaso tutambuze emirimu gya gavumenti nga bwe kisaanidde era tuli basanyufu nnyo lwaki ngamba nti Kayunga tufunyeemu wabaddewo enteesaganya egamba nti abakatuliki bagenda kubalobingira compensation okuva wa president mu ttaka lye babadde nti balina ku kyapa kyabwe basobole okufuna awalala so nti obannaffe abakatuliki nabo bafunye nti bagenda kubeera compensated development yaabwe naye egende mu maaso nga bwe kisaanidde naffe nno ng'eddwaliro tutwale enkulaakulana ez'eddwaliro nga bwe zibadde zirina okola ki okutambula so awo wano tusuubira okuzimbawo eddwaliro ery'abannalubiri abasikosero ekyo twagala okuteeka mu kifo kino kyennyini kye tulimu ne training center ey'abasawo wano wennyini. Katumba Godfrey Ssaabakristo wa Kabondo Kanamagabi St. Teresa ffe ng'Abakatuliki tetuwakanya nkulaakulana na kuzimbira balwadde ba sikoserozi wano nga bwe bagamba naye tubadde twetaaga obwenkanya mu nsonga eno kubanga kirabibwa n'omutaayonka eddwaliro lyali likuba wano lyasiba ettaka lyawo ne lirigazeetinga wano ne lirekawo ng'era limanyi nti wano wa kereziya kakati minisita bw'ojja n'owo obuwa ekiragiro n'ogamba nti batandike okukola tugende ewa pulezidenti twabe engeri we tugenda obbakompasetinga twetwoza nti wandibaddewo okukkanya n'obwenkanya bwe baali batongoza pulogulamu y'okuzimba sikosero muli munda mu ddwaliro baalaganawo we bagenda okuzimba nga wali eri munda mu ddwaliro nga tewali wano bweru kitwewunyisa ne kitukuba encukwe okujja bajje balaga ekifo kino oba we bagenda okuzimba neffe tetuwakanya nkulaakulana naye obwesigwa n'okutunuulira ensonga kubanga gavumenti abantu bayo ate be bantu bamu ab'ekkereziya baalaga eri munda gye balina okuzimba. Erinnya Kyagaba Livingstone former chairman LC wano Kayunga North ate nga chairman we NRM. Mutuufu yani omutuufu Kayunga Hospital Referral Region olw'ensonga nti okuva edda ettaka lino lya eka 3 lyali lya Kayunga Hospital era nga wetujjanjabira akatundu kano akoogerwako kaali nganze chairman eyali atwala ekitundu kino era nakati ng'owe NRM kaali kalimibwamu basawo tewabangako nsaba oba waliwo omukatuliki yenna eyali asabiddeko wano mu kereziya ya wano ng'ebagamba aveeyo tekibangawo tewabangawo ko kyaki kereziya wabatengawo nnimiro amanya Mariam Sheguya RDC Kayunga twali twayimiriza enkole yali wano nga UPDF ezimba ekikomera ky'eddwaliro naye olunaku olwaleero
minisita atugambye ng'amaze okutunula mu biwandiiko byonna byonna tewali nsonga lwaki enkola ezo zikyayimiridde. Government, Kayunga local government, user Kayunga referral hospital, and that work must continue. Yeah, good. I think that's that. We have, however, agreed that we can consider compassionate compensation, because it is not possible, as far as we are concerned, it is not possible that government took over land for the 22 hospitals, 33 acres each hospital. The hospital here in Kayunga, the hospital in Kiliandongo, the hospital in Gombe, all these hospitals, 33 acres, all of them, and all we are compensated, including the Catholic land on which the hospital sat. However, we have said, if they can show that they were actually left out, then we shall negotiate a compassionate, because they are even time bad. They could have raised their action, count 12 years after 65, that is 77. They could have raised the action up to 75, 12 years expired. So they can only get through a compassionate compensation. And that will be a process in the Catholic Church first. We shall take the minutes of today. The Catholic Church will have to sit and make a case that they were not compensated in 1965. And when that case is made, we shall take it to His Excellency the President. But we shall only support it on basis of compassionate compensation, not a right, because that right long expired, and we are not sure whether it didn't happen. Because one individual here who has been here is not the church. The church was a big thing. That time there was no Rugazi diocese. It was all of, I think, Rubaga. It was under one teacher head. So you don't know whether it was payment made. I think Bishop Chwanko was still there. But the record which we have seen is that 33 acres, the hospital. If we have seen the limits, the marks, the iron marks. So we cannot stop the development from continuing. So the hospital authorities will continue the development, and RDC will provide adequate security to make sure work continues. So that Kayunga Hospital and the 16 districts which will enjoy the facility here do not lose out because of a business argument. I think that has been Banera. The district people negotiated with the Catholic Church. And because when we are checking the papers that you showed us when we were in that administrative meeting, the other title is in the middle of the land of the hospital. But now you see they negotiated with the leaders by that time, and they were given on an extreme end here. So now that was an error. To me, I believe that those people cannot negotiate on behalf of government. The leaders of the district by that time made an error. They cannot negotiate on behalf of government. This is government land. So it's an error. It has to be corrected by a right. So